العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza nate Allah tabaraka taala tusobozesa kumulundi guno okubaawo wano mu namba efaanana bweti n'ebyenyi byammwe birungi. Tusaba Allah tabaraka taala agenderere mu kubaleeta n'okuleeta baganda baffe abapya. Ndabawo wano mukama wange Lutu waali, ndabawo shekhe naye waali. Assalamu n'ekyenyi kino kipya wano oli yabula Faruku akomyewo alabiseeko oluvannyuma lw'omukyalo okuzaala. Tuwa amasanyu amawulire ag'essanyu. Mwongere dduwa kubanga ffe bwazaala ate ffe tufunamu abatunda embuzi. Naye Allah amuwe omulenzi. Amina rabbi. Ndabawo ne shekhe waffe mukadde waffe ndoza ejjuma yakubiri nga mulaba wano, oba yakubiri oba yakusatu. Shekhe mukadde waffe yesoose kifaananyi ndoza kinago kifaananyi naye barakallahu fiik wa jaza. Shekhe amanya eseo. Alaikum salaam. Haji Sulaimani Luchamuzi. Mbali mmanyi Luchamuzi oli kati tulina wano ate owaffe Haji Sulaimani Luchamuzi we Masaka eri mu Buddu. Kale n'ab'e Masaka bangi wano, tuyinza okutandika netugenda okulanga ate abantu bonna bafuuse b'e Masaka ne tusigalawo ffekka ab'ekitintale. Ono tumutegedde amannya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Kaira Kasim. Amanya gonna nga g'amaanyi. Zaalibwa Kyabakuze Masaka. Allahu akbar. Tukomaawo. Buli aneeyanjula naga Masaka. Ab'ekintu tujja kuwubaala. Katukomaawo tetujja kugenda mu maaso kubanga n'oli tuyinza okumalizanga naye aga nti naye ndi wekyabadaaza ono wekyabakoza. Naye era luguudo luba lwolekera. Allahu akbar. Naam, alhamdulillah. Shekhe aleese omusomo omulungi ennyo, naye mu musomo ogwo mulimu ebintu bingi nnyo bye tuyinza okuyigamu ebikulu ennyo, nti abasiraamu twalemwa era ne tugaanira ddala okuyiga mu ebyo ebizze bibeerawo, ne tubifuula nga ye darusu gye tulina okukola ki okukwata okugenda nayo mu maaso. Twalemwa okuyiga mu bizze bikola ki bibaawo. Mulowooza lwaki history abeerawo? Ekibeezaawo history kwe kutegekera future egenda okukola ki okuddako. Nti bwe tunaasoma bakadde ffe baakola batya. Omusajja omu bamuyita Bill Gates, musajja y'omu ku basajja abagaggandoza mu kimanyi ekyo owa Microsoft. Yagamba nti si kibi okuzaalibwa ng'oli mwavu, oyo ye history, naye kibi okufa ng'oli muki ng'oli mwavu. Si kibi okuzaalibwa ng'oli mwavu, naye ate kibi nnyo okufa ng'oli mwavu, kubanga kitegeeza nti ozaalibwa omaze kati ofunye chance. Buli wozaalibwa, buli muntu yenna azaalibwa alina okumanya nti alina okustrugglinga. Okustrugglinga ndoza tukitegeera okutabakana, kutakabana oba okutabakana ekitintale, naye okutakabana ndoza kyekyammwe olina okutakabana. Nganda bakikyuse nnyo kyekyo, olina okutakabana n'okufuba. Ku lwaki? Kubanga omuntu yenna buli wazaalibwa ebeera struggle, nti abeera wina. Lwaki obeera wina? Bwe tuddayo mu biology, tusomesebwa aba biology. Ani musomesa wa biology wano?
sijja kubuuza ani yasoma ku biology kubanga eri comparison buli yasomera e Uganda n'okuba nga yasoma ki biology naye ani musomesa wa biology Kyakatebe mu biology musomesa naye ono engineer ninamubuuza chassis number oli wa masanyalazi wa bio NASA musomesa mu biology nga mugamba nti omukyala bw'asinkana ne bbaawe omusajja areleasinga millions of sperms. Reproduction ye topic nti millions zino zonna zijja naye emu egenda okubeera winner ye survivinga abalala bonna ne bakola ki ne bafa ne bafeiringa kati eyitawo yebeera winner yaani ye gwantunulira essaawa eno nti awo wasookera okuwininga n'oba winner n'oyitawo kati n'ojja mu duniya eno. Jukira nti eduniya gye tuliko marathon bw'oserera n'ogwa bw'otayimuka wumangu bakola ki bakulinnya kati olina okusituka amangu okole ki otambule. Musajja kyava agamba ati situka olabye aba power people power naye ffenna ne Museveni naye wa people power we nawulidde bagamba nti naye waki kubanga tuli mu constitution. Naam, kati gwe wasooka okukola ki kati history andika bwatyo nti gwe wasooka okuwangula n'oyitawo n'ojja n'ozaalibwa kati kitegeeza nti obulamu bwo bwonna olina okulwana obeere ng'osurvivinga ogyeyo omutwe. Teri muntu agenda kuleeta ku front page oyo taliyo. Olina okulwana okujja ku front page. Bw'onootuuka ku front page kati olina okukiipinga front page eyo nti kati wentuuse wano nfuuse okubanga nfuuse twandigambye nti tuyinza okufuna ekyokulabirako nti waliwo omuntu wayinza okufuuka nga munene ku product waliwo weefuuka ennene ku company kitegerekeka oba kati ofa ofuuse brand olulimi lulungi olwo nti ofuuse brand eyogerera ki company bwebeerawo eyinza okuba ekola ebintu bingi naye bayinza okujjamu ekisinza okwatiikirira nekituumibwa erinnya ya company. Ekyokulerako mumanyi Colgate just product ya company naye efuuka okuba nga yetwala erinnya lyaki. Kale tugende ku kiyinza okubawo ekyokulabirako ekiwunyi. Shell mugimanyi etunda amafuta. Omuntu ayinza okuba nga ayimiridde ku Total ninaga nsanga wano ku Shell wano naye nga n'owoonoonya Shell tokikola ki lwaki kubanga Shell ebuutikidde yeerabira n'okwerabira nti wendi wano Total si Shell naye ayitawo atya ayitawo Shell kakati ekyo kati olina okusurvivinga oleete face value. Kati history atusomesa nti byonna bye tuliko tukiraba sekalujana yazze yafuuka burandi olaba neseka Sebalwe yatwala omuzikiti naye bw'abakubira essimu akugamba bizanga wano waseekalujja akozesa burandi emanyikiddwa kubanga ye munange takola ki oba kitegerekekere kakati eyo yebayita kugamba omuntu okubanga abuutikidde. Kati naawe wavaayo kati history bwe tumutandika aba atuwa ekyokulabirako ekigenda okujja enkya nti history ye tooki. Lwaki ye tooki? Ne bw'ogenda ow'omusawo ng'agenda kujjanjaba njagala kulaga nti ebintu byonna bw'oba obisoma birina omugaso. Omusawo mu busawo bwe abeera mu laabu ng'atabula ddagala agenda kukebera musaayi akuba empiso naye nga tannaba kutandika kujjanjaba alina okusooka okumanya history wo ti musawo nfuna obulumi mu lubuto walidde ki ola gyatandikidde walidde kyakubuuza ekyabaddewo alyoka amanya ekigenda okuddako ne mu maaso.
omuntu yenna atamanyi history we tayinza kumanya future ye. Olina kusooka kumanya gy'ova nti waffe tuli baavu nti bwe tuba tuli baavu nina kukola ki? Kukola nnyo. Kubanga kati nze nfuusa ambasada, Mungu antambuza ne nva mu bulo ekyokulabirako nansuula wano mu Deira ndi Dubai, kati nze tooki mu muceere nina okukola ennyo kubanga nfuusa ekyokulabirako. Olowooza boddayo mu bulo bakulabira mu level ya bulo? Oli international level. Kubanga onooba oyogera bye dola eyimiridde etya obuuza beebulo kati lwe lulumi lwakola ki? Lwotegeera. Era ogenda okulaba omuntu nga yava ebulo bwaddayo e Kampala ayagala agende ku Wilson awali kiraasi ze nti ono we London, ono we UK, ono we mu US, naye musama. Lwaki? Kubanga yerevo mwakola ki? Mwatambulira. Kati history tumukozese okutukola ki? Kati obusiraamu bwaffe twagaana okuyiga mu history n'oweerawo emirembe gyonna nga tewaliwo omulembe okujja bamwina bamufuti babiri nga Sheikh wabadde asomesa akulaze nti ono yaliwo ku biseera bino byono waliwo ono n'ono Obote ne Yerwanga yani Semwogere Paulo Muwanga n'abeeraawo ne tujja omulembe omulala ne wajja ate ono mufuti n'ono ne ku mulembe gwaffe era tubirabyeko. Kitegeeza nti tetwayiga mu history. Ekyokubiri nti abasiraamu twerabira ekigendererwa kyaffe wano mu duniya. Omuntu buli yeerabira ekigendererwa kye mu duniya muno ekikulu atandika okukwata ekigendererwa ekyamatiriyo. Oba kitegerekeka? Buli weerabira ekigendererwa ekikulu gwe ku nsi kuno otandika okukwata ekigendererwa ekyamatiriyo. Oyinza okusanga imaamu nga wasaaza ayagala atundewo, wasaaza ayagala atundewo. Basajja mugayi wano nga kiringa omuntu okulinya omuti ate n'atandika okutema n'alowooza nti yajja kusigala mu bbanga. Gye bali bayimaamu. Nze nalabako imaamu, nalabako imaamu nayogera ne imaamu oyo yagera n'asoma kutuba ng'avuma Seekoomu mufuti kati nga bw'atunze ekifo ky'egindi yamuvuma nnyo. Kati ne ngenda okusaaza Eidi mu kifo, nagenda okusaaza Eidi Nambooli ku kisaawe n'ensanga imaamu oyo yavuma Seeka nga yazze awo ku kisaawe nga bamuwadde ya sarna azigabira abasiraamu naye nga azitunda 1,000. Ne mugamba kuwavumye naawe olowooza ani asinga obubi? Gwe bazikuwadde bwereere ozigabira abasiraamu ne bubadde woba onoonya transport wova mpaka wano transport wa 15,000 akumala naye zino zonna zebakuwadde n'ozitunda 1,000 ngoga nti Raisa ali wano imaamu. Kugamba twagala nnyo okubuulirira abalala ate ffe netugaana okukola ki? Okwebuulirira. Kibi nnyo okubeera nga bw'oyagala evo gw'oba oyogera nga towuliriza. Era mu bukulembeze kyekizibu kye tufunye nti omuntu ayagala ssaawa zonna ye aba ayogera tawa chance balala kwogera yakole ki? Awulirize nga tekyetaagisa okukola ki? Okuwuliriza. Kati obuzibu bunene nnyo naddala mu ddiini yaffe ey'obusiraamu oba ne mu Uganda ng'ensi. Kati abasiraamu ekisooka twagaana okuyiga mu ekyo. Ekyokubiri ekiddako ekyokusatu nti twagaana okusoma. Tetusomye duniya ate tetusomye eki? Tetusomye n'eddiini yaffe, tetugitegeera. Kubanga omuntu singa asoma eddiini eno wallahi omuntu bw'asoma Qur'ani na Allah n'amusaasira n'ategeera obuzito bwa Qur'ani byeyogerako waliwo ebintu ebitayinza musumbuwa nti kwawukana na muntu nga ki ekikwawukanya ng'osomye Qur'ani n'ogitegeera. Qur'ani jjukira erimu mu Qur'ani omwo mulimu ilmu za bika bingi naye mulimu ilmu al-hikma wa ilmu al-ahkam, bintu bya njawulo. Bw'oba oyagala kutegeera enjawulo eri mu bintu ebibiri genda osome mu suratu Al-Kahf olabe Hidhr ne Musa kwaba babiri
omu yalina ilmu al-ahkam nga yani ye Musa, omulala nga alina ilmu al-hikma ye Hidhir. Kyobola nti ye ilmu al-ahkam bwe bazimba ennyumba ebadde egenda okugwa mu mateeka bw'okola omulimu omulungi olina okukola ki? Kusasulwa. Gye mateeka ye ahkam. Oyo namugamba nti nze singa mbadde mbajjako akasente kubanga yirimu ye, naye ono tamanyi hikima lwaki tukikoze ekyo takimanyi. Kiringa okusanga pharmacist n'osanga ne dentist. Omuntu pharmacist aba asoma ki? Kutabula ddagala. Ate dentistry mannyo. Kati banjawulo. Era bw'ogenda wo n'omugamba nti omutwe gunnuma tajja kubitegeera. Bwe bityo bifaanana. Kati ono yakananga kumugamba nti gwe ne tubeera ku lyato n'olikubamu n'ekituli oyagala tuzikirire. Alaba kubanga okukuba mu lyato kitegeeza kukola ki? Mu mateeka bw'obeera ku nnyanja eryato olifuna ekituli kyonna waddame y'eryato kitegeeza kukola ki? Kuzikirira ge mateeka. Naye ate waliwo ilmu al-hikma eyeekwese wakati wakyo ono omusajja akikoze. Kati Musa nga takimanyi. Bw'atyo Allah bwe yagaba ilimu ye. Era Musa ekyo Allah yagala okimuyigiriza bwe yasomesa ne bamubuuza nti ani akusinga okumanya? Naga ati sirabawo. Bwe ntunulamu bwe nti sirabawo. Nze nina omusajja omwaka ona bw'anaga nti ki agiyita atya bw'atyo bw'agamba nti nze nina engalabi. Naye engalabi ki nga tosobola kufuga busungu bwo ng'oli mu maaso ga TV n'oyagala okulwana? Olina okufuna emotional intelligence. Waliwo obuntu obwangu bw'okusobola okutegeera. Kyolanirize ngenda n'empuliriza abantu bagati nze ngenda n'obugamba nti naye mu bantu bonna mu programu eyo nakwagala ate oli moderator waayo kubanga yasinga okukuuma obusungu. Naye embeera eyo tulina okusooka n'otufuna mu psychology bayita emotional intelligence. Otya bw'ogenda okufugamu obusungu, ensonga ozikutte otya, si buli kimu kyakupapira. Waliwo ebintu nga omuntu ayinza okujja kyo tukikole mangu naye nga enkya kijja kubanga omuganda agamba Baganda baga nti ogusobola kukola ki? Kuwempoza topapa. Mumanyi lwaki mu mateeka omusango oluusi bagukeereya? Nalaba abasiraamu Sheikh abadde atulaga wano Seka Mubajje n'abasiraamu abaga nti yatunze ebintu nga emisango giri mu kooti. Ffenna twawaayo ne tugenda mu kooti. Abantu bagenda mu kooti ne bateekayo omusango bawabira mufuti waabwe yatunze ebintu by'obusiraamu. Kooti neeraba omusango buli sensitive nnyo negutwala negujja ku basiraamu negala kati gavumenti yewaaba kati mwe mukakane kati gavumenti yekukutteko yewaaba kati gavumenti nga yewaabira mufuti. Naye abantu bagenda nga kutuba bazisoma ku Lwokutaano Mande omusango bagenda kukola gati tugenda n'essanda zaffe abantu baganda ne bagenda nga bakuba takbiira ne batuula mu kooti bwetululamu bweti nga nti tugongezaayo kiki ekigendera mukyo emitima abantu bakole ki? Bakkakane mukulinge bavaayo banyiize siddayo bwena tuta sijja kuddayo kooti kyeyagala tojja bwe banagusajira nga mwena mumaze okukola ki? Okukakkana nga ne ansa mugire era bagenda ogusalawo nti wanu buli omu agudde duro ono yalimba abasiraamu titeyatunda kati bakakkana nti kumbe nooli kiringa omusajja omu bamuyitanga Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Lumu yatambula nagenda mu muzikiti gwe Dimashqi n'asanga abasiraamu n'abashiya nga balwana. Abashiya edda abashiya basaliranga muzikiti giri n'abasunni. Kati ng'omusunni asobola okusoma khutuba abashiya balina ebika bingi. Waliwo abashiya nga tusobola kumutegeera ng'ali kumpi nnyonnyo n'abasunni nga tusobola kumutegeera. Waliwo bw'otegeera ng'olebera ddala si musiraamu naye waliwo g'oyinza obutakola obutategeererako ddala. Kati nga bajja mu muzikiti ne basaaza ejjuma esooka ejjuma eno bwebeera ya mushiya eddako ya musunni. Kati omusunni bw'ayasomanga batuuka okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bazzaako basahaba. Kati omusunni abava mu oda nga bwe bakola nga bwe bajja
naga nti Allah tukusaba osaasire Abubakari, Umar, Uthmani ne Ali. Kasaba tola salamu alaykum salamu alaykum juma ne nga beekuba obutebe bula no basomera ko Qur'an wantu buliwo muno batuliza ko Qur'an. Era imaamu w'omuzikiti ogwo yali mukozi mubazzi agamba nakola sente fitina waliwo agifunamu. Tolowooza nti fitina ejja buzibwe tumatiri agifunamu. Fitina waliwo agifunamu era imaamu yagaggawala mu kaseera ako akafitina kubanga buli wamukaga yaddangayo mu bbajjiro n'akola obutebe ne bajja ne babugula bagenda kusomerako Qur'an. N'alinda olwokutaano anaasoma kutuba era beekuube bawumenye era dde yakola yagaggawala yafuna sente empitirivu. Kati olunaku lumu omushiya waddako ejjuma eddako n'asoma kyeki ye bw'asoma kutuba ng'atuuse okumaliriza ng'asoosa Ali. Kati ng'ekibakayanya lwaki asoosa Ali takimanyi ti Abubakari yasinga ono naye bw'ajja n'asoma asoosa Abubakari takimanyi ti Ali yasinga. Kati ne bawaana okutuusa lumu Ibn al-Qayyim al-Jawzi yakyalako mu muzikiti ogwo. Bwe baamaliriza okusaala ejjuma ne bamuwa ekitiibwa waali era ne bamulanga nti sheekhe waali sheekhe mukulu azizza okutukyalireko wano kajja abatole ku salaamu. N'alinnya akatuuti n'atoola salaamu. Yatoola salaamu ekigambo ekyasooka omusajja n'awanika omukono n'amubuuza nti sheekhe olwaleero twagala omala eggobye mu kibya tugamba otubuulire otulamule osalewo kigambo kye tugenda okuwuliriza. Tumaze ebbanga wano nga tulwanagana twekuba naye twagala otubuulire ku Abubakari ne Ali ani asinga. Jukira ansa yonna gyawe saawe batandikiraawo. Yabatunuulira mu muzikiti abantu bonna balinze ansa n'abagamba ku bombiriri asinga ye yalina muwala we wansi we. N'amaliriza n'atuula. Omuzikiti bwonna abantu beegwa mu bifuba ne bavamu nga basanyufu. Kabulinyo okutubanyonyola tubagamba Ali asinga tulina okutubanyonyola nga tubaga nti Ali asinga. Sheekh waabwe yennyini akyogedde agambye yalina muwala we wansi we. Fatima muwala wa Nabbi yali afumba wani wali alina muwala we wansi we. Naga mukitegedde mbukyamu era kyemba musembu ti yalina muwala we wansi. Abubakari yalina Aisha nga Aisha afumba wani Omubaka yalina muwala we wansi we. Ansa emalira kyobalaba ffe bwe twali tusoma edda abasomesa abatusomesa kye bayita waliwo ilmu lkalamu irimu y'okwogera oba ogenda kwogera otya mu kaseera. Waliwo akaseera we kabeera akazibu nga balinze ekigambo kyo naye ng'olina okukiyisaawo n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu oleme kukosa abantu bonna. Naye Sheikh oyo Ibn al-Qayyim al-Jawzi lumu yasanga omusajja ng'omusajja oyo akaaba amaziga. Namubuuza ki ekikukaabya? Namugamba nti naloose ng'amannyo gange gonna gavuddemu ne ŋŋenda oba omuntu avuunula ekirooto naŋŋamba nti amannyo gange okuvaamu kitegeeza nti abantu bange bonna bagenda kufa. Kati kyekimukaabya? Namugamba naye abavuunuzi balinaku zino oba basomera wa tebamanyi akuvuunula yakulimbye kitegeeza ki? Musajja n'atenanga nti ekyo kyewaloose amannyo go gavuddemu kitegeeza gogenda okusinga okuwangaala. Musajja yasanyuka naye gwe okusinga okuwangaala kitegeeza ki? Si bantu bonna kufa gwosigale nga gokoze ki nga gwosigaddewo kitegeeza. Kakati butya bwofulumya ekigambo kubanga ekigambo gwokugamba obugambi omuntu ti nno you are hopeless ayinza okukuba ki ayinza okukuba oluyi ngamba otyo nvuma otya nti ndi hopeless naye n'omuganga mu luzobo gati you are not hopeful. Njagezaako kubanga kino kiri more polite naye nga information yekola ki yemu bwetyo bwefaanana. Kakati tulina okuddayo ne tusoma irimu eyo tumala okugisoma ne tugitegeera. Kati ekizibu kye tulina mu busiraamu bwaffe tugaanye okusoma. Ate bwe tugaanye okusoma ate abatukulembera tebaagala tusome. Olw'ensonga bwe tunaasoma tuyinza okulekerawo okukola ki okukkiriza ensobi ze batuteekamu. Sheekhe oli kyatugambye mukadde waffe Sheekhe Ruchamuzi
agambye nti lwaki mmwe bamaseeka abakulu bamaseeka mukulu ono kubanga mu kinaana yabeerangawo ne mu kooti n'abeerayo ayina ekkalaamu kakiika n'aba asijja genda ku biraali kusoma kangende mu kooti abasheekhe mu bamasheekhe abaki abakulu ate ne bamasheekhe bonna betulaba abakulu ate yasoma nabo abamu yabasinganga n'ebibiina abamu yabasinga kubanga sheekhe yakusomesa ate nange eyansomesa ate yamusomesa eyansomesa kati ono yamusomesa kati nze mba muzzukulu kati aba sheekhe mukulu era sheekhe kyamusabye nti waki temutuula ku ntebe ne muteesa naye ekizibu kye tulina nti waggulu eno mu ntebe eno tugenda ne tunuulira eggoolo nga sente yeggoolo ne tuleka okwegatta kw'abasiraamu nti kyekikulu. Wallahi teriyo kisinga kwegatta kw'abasiraamu. Abasiraamu lwe babeera obumu kyekisinga obulungi okusinga. Waliwo ensonga yalimu nzijukira ewaffe eyo abasiraamu bali bakaayana mu kusaala tarawih fe tusaala 11 tusaala 20 ne batandika okubanga basikagana ne bateeka n'okuteekawo jjama endala fe tujja kusaala 11 musaala 20 mu mekape tetujja kubikkiriza. Kakati nentunule nengana kakati ne tarawih naye tufuukira ensonga sunna nimbaga ekisinga obulungi tufunye obutakkaanya ate nga fena twagala tubeere wamu tujje tusaala isha. Bwetumala okusaala isha tufulume omuzikiti tugugalewo buli omu agenda asaalire ku muzikiti omulala wali basaaza 11 wali basaaza 20 mu meka kati buli omu atebenkere gy'asaalidde wano tusaala isha kubanga tujja kukkiriza ate sunna ejjewo ki faradha okwegatta kikisinga obukulu okusinga ki kusinga naye tubeera mu kantu akatono ne tulwaniramu abasiraamu ekiraga nti okumanya kwaffe oluusi kutono ne mu ddiini kwe kuddira ensonga entono ennyo etalina yadde empagi mu ddiini ne tugifuula ensonga etwawula tuyitanyinya lugalo. Lwaki tanyinya lugalo? Muntu n'akambuwala. Lwaki buli bw'otwagaana okusoma twafuula okukoppa nti kyekikulu okusinga okugoberera. Eddiini eno si yakukoppa, eddiini yakugoberera. Lwaki Allah tabaraka agamba mu Qur'an agati in kuntum tuhibbuna Allah fatta tiyaga nti faqalliduni nti mukoleki munkoppe wabula yagamba ki kubanga al-muqallib la yu'tabar alima omuntu nga akoppa bukopi tatwalibwa nti mumanyi. Era abamanyi batukana okugamba nti al-muqallad omuntu akoppa bukopi akola taqlidi nkambo ekyokola yako ekya taqlidi ekiyinza okugirayo bulungi. Mumanyi ensi gye bayita China eyinza okutambula n'esindika embega waayo ba ambasada waayo n'agenda mu kkolero oba mu katale n'atunuulira ekintu kino bwe kibu kinakikubba ekifaananyi kya UK nti n'akikubba ekifaananyi n'akiweereza ewaabwe ne bafulumya kyennyini ekyo bwe kityo. Kuba biri ani asinga eyakola kino ono gwakubye ekifaananyi oba ono eyaweereza ono gwe baweereza n'atandika okukola n'afulumya muloza ani asinga kuba biri original ono yasooka. Kati nkusaba olemu okubeera omuntu akoppa buli woyagala okukoppa obukoppi ofunza obwongo obwo nga tokyasobola kubukozesa ate ng'obwongo kyekirabo Allah kyeyawa muki kyeyawa omuntu. Enjawulo wakati w'omuntu n'ebisolo bwongo kubanga ensolo endiga mugimanyi endiga nga wataddeawo ekintu kyetayagala yinza okugenda n'ekitomera naye nga yeyeekosa kubanga ensolo esibira wannakibanyonyedde ntya kale bw'oba beerawo akapande nti akapande kano kagamba nti nno mamnu al-wuquuf kiziizibwa okuyimirira wano akapande ensolo nga bweri endiga n'omuntu muluza ani asobola okukisoma era omuntu bwagenda n'ayimirira awo webaganye aba afaanana n'omuntu oba agenza mu kifaananyi ky'ensolo
kati yenjawulo ebeerawo wakati w'omuntu. Kakati olina okumanya nti no nze ndi muntu obwongo bwo olina okubukozesa naye tugenda ne twesiba nga ti nze gundi kyayogedde kyengenderako oyo gundi ayogedde si nabbi sitakkibwako obubaka sigamba nti tomuwuliriza naye naawe olina okukozesa ki olina okukozesa obwongo kubanga naawe kyekirabo kyokola kyolina. Kati abasiraamu twesiba awantu awo netugana okukozesa obwongo twagana okusoma naye nga tulina okusoma kubanga okusoma kukakata faridhatun ala kulli muslim kikakata ku buli musiraamu yenna okunoonya okumanya. Mu hadithi omubaka waliwo mu hadithi emu eyajjanga egamba nti no walau kana ilmun fi thura eyo si hadithi aga nti fi thura la yanaluhu ahlu faris nti irimu newenebeera mu thuraya yemunyenye emu ku zimunyenye ez'amaanyi eziri ewala naye nga yajjanga omubaka ateekamu amaanyi ku bantu be faris. Abantu be faris abo abavanga mu irani saidi abo bati abateekamu amaanyi basome. Kati nabagamba nti irimu newenebeera mu gundi mu thuraya bagenda ine bakolaki baginoonya bagisome. Kati naawe olina okubeera bwotyo soma teri njawulo. Lwaki tosoma luzungu n'olutegeera? Kubanga gye bakutubbira luzungu ekitubonyabonya netugenda eri nti netutwala emisango gyaffe okugijja mu muzikiti netugitwalawo mu bantu abatalina kugiramula emisango gyaffe. Ono yawukanye nti jama tuddemu jama ono tetuddamu jama netulwanagana netusibira mu kooti. Kati mu kooti tugenda kuwoza tuti kubanga otwalidde kanyehamba eswala tagimanyi kyekisooka enjawukana z'abamanyi tazimanyi tabimanyi naye yajja kulamula okusinzira kulaki kubwategeranga ajja kutunyaga nti ekibaawula bintu bitono byebiriwa branches twawukanira nnyo ku branches netwerabira al asulu ekikolo bannange tulina kwawukanira tulina ekirina okutwawula kirina kubeera nga bikolwa naye nga emitima gyaffe giriwamu. Amakulu emitima gyaffe tegirina kwawukana. Ebikolwa tuyinza okwawukana oyinza okusanga omuntu ng'asaze ekirevu ekyo kikolwa mwawukanye naye emitima girina kubeera kubanga kyekisinga obukulu. Okwegatta kw'omutima kwe kusinga obukulu okusinga okubanga ffenna tukuziza ebirevu naye ng'emitima gyaffe tegyagalana. Okusikwekwagala nomubaka kwe yali ayogerako omubaka okwagalana kwayogerako kwe kwagalana kwaki kw'omutima naye tetukyakulina. Omuntu bamusiba ne mutandika okuwoza nti gundi lwaki tavaayo. Omulala omusiraamu naga nti lwaki bavaayo okwagalana kuliriddawo lwaki bavaayo nefuuka ensonga ng'ate agikulembeddemu ye musiraamu mugaa kati okwagalana kuliriddawa bwe tuba nga tusobola kwagalana. Byabadde bingi ebyokusomesa naye lwakuba nti ate tugenza okulaba ngaebibuuzo birabika bijja nnyo ku saidi ku musomo gwa sheekhe okubadde omulungi naye nga mbakubiriza ekisinga obukulu ennyo okusoma. Teriyo kigenda kuwangaaza muno mu nsi kubeera bulungi nga kusoma kubanga okusoma ye ttooki y'ensi. Abasiraamu bwe tunaasoma ne tusoma kyomulina okusooka okumanya nti no foundation ya buli kintu kyonna kyonna bwe tuba nga twagala ekisooka okubeera nga tuyingidde mu bukulembeze bw'ensi eno tulina kubuyingiramu nakukola ki nakusoma. Ekyokubiri tulina kukola nnyo. Abasiraamu kale tumanyikiddwa tuli bakozi ekyo tumanyikiddwa ate abasiraamu bali nnyo mu bizinesi naye essaawa eno olw'okuba nti muli nnyo mu bizinesi kati omulabe wo yagitegeera nti amaanyi g'obwa we gali mu bizinesi n'ateekayo omusolo nga mungi. Kakati jjukira tosomye omusolo tosobola gutaputa. Tosomye nti osobola okukiddukamu ogendeko mu kirala kati gyakunywereza eyo olina okusigalayo naye embeera genda mu wino ojja kulaba abantu. Abasiraamu be basingayo okubeera obungi mulimu mulungi gusasula kiraga nti abasiraamu bantu bakozi naye olaba otya ng'olimu owino n'okusoma ko nga kw'amaanyi. Kyekisinga obukulu nzijukira
nali nkola mu wino Allah atuwangazizza emyaka si mingi naye tukoze ku mirimu egy'enjawulo kubanga nga natandise kugamba mirimu gyenkozize navugako nakubako ekijji kya takisi olwo emirimu gitwakola nga gyakwekweka nga gyakwekweka mu kitundu ekirala bamanyi kirala ate mu kitundu ekirala bamanyi kirala olwo kiba kusanga oyambadde gambuusi baga ye awona bakusaye nga ate ogenda n'osika janjawulo naye nzijukira nga ndi mu owino twalina owino oyo twafunirayo ebizibu bingi olina okubizibu twafuna nti omuliro we gwajja okwokya guyinza okuba gwatandikira waffe ne gwokya emaali bwetyo mpaka nga bwegenda omuliro ogwo ogwagira simanyi nnyo kiri omabega wa muliro naye gwajja kyekisinga obukulu naye nzijukira nga tuli mu owino omwo twalinga mu mpale ndiboota ez'elandani abantu agula ettaka n'aleeta omuwandikira endagaano nti aha nze gundi nga n'amanya ge tasobola gawandiika n'akubuulira amanya tasobola kugawandiika musiraamu era nga yo kyoyinza omukubiriza nti sheekhe wange kyokoze kirungi okukola okunyweza okole naye nkusaba omwana we aleme kukola ki kufaanana nga gwe kubanga history gwe twagala okukola ki okugjawo nti omwana wo wakiri ataasukkeko asome ng'enkya yagenda okuwandikira ebintu bino kikisinga obukulu kati tuddeyo tutunuulire abantu baffe waka tubategese tutya kyekisinga obukulu ekyo otegese otya famire yo otegese otya omusiraamu w'enkya oyo omwana ye musiraamu agenda okubeerawo enkya ate kyenjagala okubakakasa nti temulowooza nti obusiraamu bugenda kubeera bwangu ku myaka egijja mu maaso mu kubugoberera mu kubukolera bugenda kubeera buzibu nnyo n'okusinga olwaleero obusiraamu buyinza okuba osobola okubusoma ng'obusomera wano ng'ojja n'otuula mu muzikiti sheekhe n'akusomesa enkya kiyinza obutasoboka kati ye mwana wo agenda okubeera mugundi eyo omwana wo alina access ku bintu bingi nnyo n'ebitagasa omwana we alina access ku internet alina essimu alina laptop omuwadde obudde n'eddembe byaliko byakebera naye biki ebibeerako jjukira abaana bwe baba batandika omwana omulungi olwa ekintu kyenabadde nsoma eggulo omusajja yalaze nanga nti omwana ekisolo ku bitonde byonna byonna ebitambula ebyewalula n'ebitambula omuntu yasinga okulwa mu stage y'obwana ekyo mukimanyi nali sikigendereranga naye nga tekituufu kubanga embuzi ezaalibwa ku ssaawa emu ku makya embuzi ezaalibwa ku ssaawa emu ku makya oyinza okwekanga ku asuli etambula kale abasinga okulunda bagambye nti ewala amunsinga munange okulunda naye nze kanywerere ku kyalo kubanga asuli ennaku zino naye nze ndi ku ya bitabo ne practical naye bo banjoka bali ku yagamba naye olabye embuzi bwefaanana mu bwangu obwo naye omwana constitution ya Uganda ekomaddi omwana 18 omwana okukula kati emyaka egyo olina omwana okubeera naye omwana olina okumuteekamu ebintu byolina omuteekamu ku myaka egyo byebitamininga future yo jjukira ebirowoozo byo byebitamininga future yo buli kyolowooza saawa eno obwongo bwo engeri gye bulowoozaamu ye future gyogenda okukola kasi n'omwana we ebintu byalaba society gyawangaliramu ani mukwano gwe omuzadde olina okubirondoola kubanga kiritamininga kinene nnyo ku future ye bw'abanga woobeere waka area bantu banyu banjaga omwana alirayikire naye okubeera mubaki banyu benjaga bw'abanga womuli bya firimu wali wazimba enyumba yo waditeeka wano balaga firimu wali bakola ki mukwateko namutwala mumanyi nga babyogerera
ezo firimu nga bazogerera kati yembeera eyo kati omwana oyo naye omwana oyo ogenda kumugjayo otya mu future kati omusiraamu olina okutunulira omwana wo nga omusiraamu w'enkya omugjayo otya abawala babeera ku Facebook kubanga abawala baagala nnyo ebintu byokukyatinga nanyumira omuntu gwatamanyi nako kati nkusange ewa natandika nebakola program agenda amusisinkane tamulabangako tamanyi gwagenda okusinkana oba afaanana atiba ye mutugumbuzi w'abantu tamanyi abalenzi baagala nnyo games ebiri awo byokutta n'omusanga ali ku game balaga omwana nga bwabba omusajja nga bwabba emmotoka bwabba banka byalaba ze firimu ze mubalekedde navuga sibanyi biki wrestling biki omwana wabiraba enkya agenda kubeera mwana ki yajja okuba akatayimbwa nga emyaka gikyala kati genderera nnyo omwana wo wawaayita ye musiraamu waaki ow'enkya kati ebiseera bigenda kutuuka mu maaso eyo nga bw'omugamba nti no naye allah wano nga yagamba nga kyakuddamu kinene omuzadde nga takyalina kyasobola kukola ki limiting omwana wo okwakisesinga ebintu ebyo kubanga tebirimu kyakwe emyaka gye takyasobola kuba nti kyanoonya ku intaneti emyaka egyo nti kigenda kumugasa tojja kumusanga nga abadde oba anoonya nti olwaliro kanoonye ku oba batuwadde topic bweti naye kagende kugundi nginoonyeeko njongere ku myaka egyo si kyekyo kubanga intaneti kyerina ekizibu kyerina erina ebintu ebisika omuntu okwononeka ekyokulabiraku oyinza ogenda ku intaneti n'ogenda ku YouTube kati YouTube tugeze ng'otaddemu kantekemu ku seka muzaata ng'asomesa n'otekamu muzaata kati wewereeta muzaata wali akafaananyi akasooka ka muzaata we kali akaddako ne bakuleeta how to kiss ya rabbi kali wansi awo kati yagenza okulaba seka muzaata kati bw'ateekako seka muzaata ngeno bamutezi ono seeka gyayise egundi endobeso n'atandika okulaba seka muzaata nga basomesa kati seka muzaata awedde kali ke kaddako ayinza n'obuti agaane kano kakulu ayagala kulaba seeka kiti ng'asomesa live oba Facebook oba ki naye Facebook byebyo byonna byebisaawo byenkulaze nti ojja kumulaba bw'omaliriza okumulaba ebiddako oba tosobola kukola ki kubanga haraamu okuteekamu ababakiisinga nga mu vidiyo buddako bwabaseka muzaata kisoboka bo kye baagala ennyo kujja ku kiri ekikulu bakuzze ku ki byonna obalaze nti oba onyumiddwa oba kyobadde oyagala kakati olowooza muwalawo mutabaniwo ku myaka gye asobola okubikola ki asobola tasobola nolwekyo tutunulire nnyo abaana baffe abazadde betulina mujjukire nti nno kati tuyinza okuba ffe tuli ku disadvantage nti tuli eno maama yatoba n'omwana yekka maama yatoba n'omwana yekka kati jjukire ne maama naye waliwo atende waliro ngoye omukyalo omwana oluusi omuwala bwatuuka mu myaka nga 12, 13, 14 ate waba muwala oluusi alaba ng'empalana ye ne maama we nga maama we bwaba amugamba kino alaba nga amukola ki kati yeetagawo eddoboozi eryaki erisajja kyetaagisa naye tuli ku disadvantage eyo nti tetuli nabo naye tulina okulondoola ebintu ebyo bakyala tulina okubakubiriza okubirondoola nti omwana afiira mu myaka egyo nti tulina kukwata mmwe nasi yangaye nti waliwo abantu balina okukakibwa naye akaka waali era bwe kiraba kiwedde ajja kutandika okukola okubakaka
naye tukozese omukisa ogwo nga mukadde wange wagambye. Nolwekyo banange irimu tulina okugyekwatako, okukola ennyo nakyo kikulu. Okukola ennyo kuno abamanyi baffe singa be baseetinga ekizampu. Nze nyumirwa nnyo sheekhe nga mukozi era sheekhe oyo ansanyusa nnyo bw'abeera nga mukozi, nga sente ye teyimiridde ku namba y'abasiraamu bagenda okujja mu muzigiti. Leero banajja talwana lwa jjama nti abakasitoma, kubanga abalabanga abakasitoma be. Leero banajja, ya rabbi enkuba keetonye eno, yeeralikirira enkuba ng'owa takisi bwagyeralikirira. Imaamu w'omuzigiti tabeeralikira nti ayagala nnyo bajje basaale, wabula oluvannyuma lw'essala omulanga gwe banaagufuna. Naye omuntu nga sheekhe afuluma n'agenda n'anoonya riziki, n'akola n'atuyana, oyo asobola okuba nga ebintu by'obusiraamu tabitunulira nga property ye, wabula bitunulira nga property yaki y'obusiraamu, era nga asobola n'okuteekamu naye nebibeerawo. Nina sheekhe omu kale twogera naye nga tunyumya, tuli mu lwali lwaffe, musajja Allah yamusitula, sheekhe naye ali mu kirasi y'ababilioneya e Uganda. Sheekhe musajja mukozi, kati nemuganda ye sheekhe, okubeera nga tuli mu ntalo zino n'owulira nti kiri ekifo bakitunze miliyoni 8, lwaki tukinunula? Kubanga abantu bayinza okuba ekibaluma, lwaki gundi yakiguze ngerinnya lyebayita si musiraamu? Lwaki batunyooma? Lwaki si gwe okigula? N'aseka busesi n'aŋŋaana, tomanyi gwe bintu gwe biveeko. Kireka yalina birala by'amanyi nti wayinza okuba waliwo omuntu agula kati tumutegeera, kubanga waliyo invisible nga tosobola kukola kumutegeera. Naye ebyo byonna byonna abasiraamu tulina okubeera abakozi, ate nga tukulembera obasheksa nga batukulembera mu kusaaza, batukulembere ne mu kunoonya emirimu. Seeka omusange ng'akuba bulooka, omusange ng'ali mu mbuzi ze azisika, azitwala mu katale kutunda, tabbye enzibe, wabula ye agenda kukola ki? Kugitunda, abaana bagende basome. Oyo sheekha abantu kubakola ki? Bw'abanga bannabbi baali babikola, lwaki kati basheekha tebakikola ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba ku Nabbi Daud, yali atugamba nti no i'malu fa inna nabiyyakum Daud kana ya'kulu min kasabihi. Nabbi Daud yali alya kuva mu ki? Mu ntuuyo ze. Omuntu alina okukola. Teriyo ddiini ekubiriza abantu okukola nga ddiini ya busiraamu, teriyo. Waliwo aya emu eri mu suratul Jumu'a, Allah wagamba nti fantashiru fil ardi, tandika etya waggulu, fa idha qudiyatu ssalatu, fa idha qudiyat sukun, fa idha qudiyat ssalatu fantashiru fil ardi. Ibn Hazm agamba nti ku aya eyo Allah okugamba nti fantashiru, eyo amrun taqtadi alwujub, teeka likulagira okukola ki? Okutandikirawo. Era ye agamba nti okuwuliriza salaamu ya imaamu ey'okubiri sunna, bw'atoola salaamu alaikum wa rahmatullah, fantashiru, duka. Naye bw'agyolaga fantashiru fil ard, genda mu ki? Togenda mu dduuka, togenda kuddayo kwebaka, genda onoonye riziki. Kubanga eddiini yaffe tukola ki? Waliwo omusajja, waliwo olukiiko olwali mu Palestine, yinza okuba lwali mu Palestine oba mu Israel, naye yinza okuba yali Palestine mu kaseera ako. Kati abasiraamu bajja okusinkana abayahudi nga balina meeting ze bakola ez'okukwataganira wamu, okukolaganira wamu ku Lwokuna. Ne bagamba nti bannange tetusobodde kubimalayo, tujje enkya. Abasiraamu ku Lwokutaano era ne bajja. Kati we bajja mu biseera bya Juma, tebasaaba Juma, ne basigala nga bateesa biki, era ebintu tebyaggwa. Ne bagamba nti tujje enkeera. Kati abayahudi tebajja nkeera, kubanga olw'omukaaga ye ddiini yaabwe bakola ki?
nawaga nga temwazzi twabalize mu meeting nga temwazzi nga ati olunaku lwaffe olw'omukaaga mulumanyi ebeera kundi yaffe nga ffe nga twasobodde okujja ku lwokutaano nga nti obunafu bwa kutegeera ddiini yamu tusobola kukola kikujja singa ffe eddiini yaffe yali etugamba lwakutaano yali tetugaana ku lwamukaaga era twandibali tukola ki tujja naye omusiraamu olwokutaano alawisi gyolina kusaala bwegwa genda onoonye ki kubanga kikulu nnyo bw'obeera ne riziki waliwo ebintu bingi nnyo byowona efitina esinga okusumbuwa omuntu kyova olaba nti omwavu ng'agumiikiriza n'omugagga nga yeebaza bitendo bibiri bya njawulo naye ku abo ani asinga mulowooza ani asinga kyekaga nti omugagga agumiikiriza ate omwavu eyeebaza naye nze ŋŋamba nti omugagga ayeebaza yasinga kulwaki omwavu agumiikiriza obugumiikiriza bwe bugasa ye yekka era ne bukoma kwono naye omugagga obugagga bwe buyinza okutuuka ne kuki ne ku balala ne bafuna kakati ekisinga obukulu ekyo kyobola nti abasajja ab'amaanyi nga ba Abdullah ibn Mubarak batabi baali abasajja Allah be yawa irimu ate nga balina essente empitirivu nga ba Ibrahim al-Adhami baali Ibrahim al-Adhami yagaana okubeera omukulembeze yali alina okubeera khalifa kubanga yali ava mu famire eyo naye yabigaana naga nti nja kusigala nga nsomesa abantu mu masjidi naye ng'alina essente empitirivu bwebamanyi baffe ab'amaanyi wetwogerako bebamanyi eyatunulanga mu darusi ye oyo Abdullah ibn Mubarak olunaku lumu yali asomesa n'atunula bwati nga waliwo omuyizi we gwatalaba n'abuuza nti gundi aliriddawo nemugamba nti taliiwo n'anoonyereza ne bamugamba nti alina amabanja era bamusibye yagenda n'asasula essente olaba mumanyi ng'alina essente tusabire abasomesa tubeere n'essente ziwa nja kununula emmotoka yo nga bagikutte ya rabbi Allah afeeke mu bantu abaki naye eddakikano ziweddeyo omumanyi ng'alina essente aba wa mugaso nnyo eri umma nnyo okusinga omumanyi nga talina ssente nabwe ekityo n'omusiraamu ng'alina essente aba wa mugaso nnyo otunulira mu busiraamu bwe ng'asaala ng'ayikwatira ku jamaa naye nga bwajja okusaala emmotoka yebeere wali imaamu aba namutebenkevu imaamu aba ne muswala aba mutebenkevu swala yebeera ntebenkevu nnyo imaamu ng'akisaaza kasaamanya nti sheekh agenda okutusaaza oba ejjuma munaamala tayinda ki ng'agenda tajja kufuuka kizibu oba bw'ajja n'asanga nga waliwo ebizibu by'omuzigiti yennyini ayinza n'okukola ki n'okubimaliriza kati ekyo kyetusaba Allah tabaraka atutusizeemu atuwe bamanyi abalina essente bangi nnyo abaddewo nga ab'amaanyi nnyo abali kati imaamu Malik omumanyi imaamu Malik we yafuna omwizi we imaamu Shafi'i nga Shafi'i yali awandiika ku ngalo kati imaamu Malik n'amulaba imaamu Malik najja n'amugamba nti wandibadde mwizi mulungi naye nkulaba ozannya nsomesa oli ku ngalo zo okola ki tunulya bye nsomesa n'amugamba nti mbadde mpandiika by'osomesa kuba nsiina we mpandiika yaddira nisfu maali half ey'emaali ye n'agiwa Shafi'i era Shafi'i agamba nti essente yange obugagga bwe bwatandikira awo bamanyi bwe banaabeera n'essente kijja kutuyamba waliwo nga maliriza teswa yo si yeewala nti wabula eri ku mulembe gwaffe waliwo omuvubuka omu twasoma naye n'afuuka imaamu mu kifo ekirala ng'alina mukyala w'omu era ali mu nnyumba ya muzikiti kati waliwo haaji sajja ayagala nnyo eddiini ajja n'asaala emabega we n'awuliriza pulaani enyumira emisomo gya sheekhe gimunyumira n'awulira munda muli nga waliwo ekimulumiriza nagaa naye
sheekh ono waki sibeera kumpi nnyo naye tusaalo yamusaasira n'asembera okumpi nnyo naye kati olunaku lumu amugamba ekigambo nti naye sheekh lwaki towasa mukyala wa lwaki towasa mukyala wakubiri ya rabbi kigambo ekyo kizito sekanasiri okimanyi naawe kyakutuukako okimanyi yakirumba nawulira obuzito bwakyo naye kati omubuuka agamba sheekh nega sheekh ndi mu nyumba ya muziki oŋŋamba kwongerako ku mbeera eno nga noonya tuli ku hand and mouth operation kenfunyewo kendya sifuna kakutereka nasobola obulamu obwo nga ojja kusobola nasirika niwaita ebbanga naddamu namwa naye ensonga gye nakugambako ndaba togitwala siriyasi aga seka owandika wenkyali sirinaawo sente yonna gyentereka kati haja ono allah yali yamusitula mugagga alina amayumba mangi nafuna ku mayumba ge najja naga sheekhe taga naye sheekhe nkyalirako ewaka nakyala bwatuuka ewaka haji muwala we gwe yali ayagala agende wa sheekhe gwe yagamba nti jjamu tugabule ku kyayi najja nagabula kyayi nkola ekisajja ekikulu naye mumbasinekera mu watisaafu biki omuwala najja nagabula kyayi nakola ki byonna byonna nange akuba akantega simanyi ono akwata badde ngenda kubuulya naye engeri gye bigenda ennyo bijja kutuuka wala kakati tudde ku kisonsonga eyo kati seeka bwamala okulaba embeera neyebaza kyayi naggwa naddayo omuzikiti ogenda okusaaza kati haja ajja muga nti wali sheekh ensonga gye nakugambako nabali njagala tujogereko naye twafunye budde eirwa tiriyo yagundi keha nga omwana twamulabye oli yatugavudde kyayi nga tukwaye mashaallah naye badde njagala mashaallah ejogere nga muli naye kikali naye nasobola kati amukwate nga bumaze isha ekiro ne batambula namuga nti allah yampadde olaba okuva wali paka wali buno obuyumba bonna bwange alhamdulillah allah tuseere mubaraka kiki nona alfatiha tikali nanga kakati adde njagala omwana oyo omuwase mubeere ku wano na wano kalike mujja okujja mu riziki ya rabbi kigambo kyazitowa sheekhe yakisanyukira naye alina okukizaayo ewa kubanga kyeyasooka okukola sheekhe ono haji ono yasooka kumuwaayo omuzigo gumu mwajja ekyokulya nga tanaba kumuleetera kino nsonga kakati sheekhe addayo wa mama w'abaana namuga nti manyi haji kyankoledde nti atubadde wali omuzigo otugenda okujja amagalizi bane haji oyo akwagala atwagala allah amutukumire ya rabbi amutusembereze tubeerenga kumpi naye ono nga aminisa kati allah amuleeta amusembeze kumpi naye addayo amuga nti manyi ebiguddewo nti maimuna omumanyi ti maimuna kano tusana nti amba ti mutwale allahumma salli wa ebigambo ebyali awo si bya imaani namulaba yatuweesa nyini yagera kulanga tulibabunyo twetufuna kyakulya gumiikiriza allah nasaasira omukyala nakakkana kakati imaamu nayingira mu bintu naye tunyumya emboozi eyo yaŋŋamba nti nze ndeka alhamdulillah ejjana yange nagifunyeeko wano ku duniya nga allah wagamba nti aljanna arrafaha mu suratu muhammad mu suratu ويدخلهم الجنة عرفها جمالي آي عرفها kati yagirabyeko wano kati alinze eri haqiqi ganze naye olabye okubeera nga olina omusiraamu atya allah
ng'alina sente. Mu hadithi Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti ni'ma al-mal fi yadi rajulin salih, emaali ennungi yeyebeera mu mukono gwange ng'omusajja atya Allah tabaraka taala, omusajja omulungi. Nolwekyo tusabye Allah tabaraka taala twanguyirize eduniya, ate tumusaba twanguyirize abantu baffe babeere atugirewo obwavu. Ensibuko yo wallahi obwavu tebulina kalungi, gwe olina okubukolera obulungi obwavu gwe wandi obukolera obulungi obugumiikirize, naye bo tebulina kibugenda kuwa kirungi. Nti ki yafuuka muntu mulamu tulwokuba mwavu, kubanga buli muntu omwavu yabeera n'ebintu byonna ebibi, tategeera, awunya, alina olugezigezi olunkulu. Nze nalabako omusajja bwakuba topikiya obwavu tereka nze obwavu bwanoma nti obola mbimanyi nnyo, naye obwavu nalabako omusajja omu nga mwavu nga naye mukambwe, ne muganda naye obukambwe buno obwegata n'obwavu tebugenda. Naga nti awo wali ekitiibwa wokka ku bukambwe ebyo wali ekitiibwa wokka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.